olunaku lwaleero tugenda kuba kwogera ku ebyo ebibasanyusiza n'ebibanyiziza mu wiiki eyo gye tulabika nga tuvuddemu. Yes, omwezi guguno tugutwaliriza ogwa September. Yogera naffe olunaku olwaleero tubuulire ebikunyiziza n'ebikusanyusiza mu bbanga eryo lye twakakuba emabega. Naye nga tetunagenda ludda olwo, njagala okujjukiza gwe wenna anyumirwa okusiba ku mizannyo egy'enjawulo kiyite betting nti kampani bwaguuga esinga erina odds ennungi eryemu 1xbet. Bw'oba tonda registeringa na 1xbet osobola okikola olunaku olwaleero kubanga kya bwereere. Ate njagala okutegeeza nti bw'oba waka registeringa ojja funa bonus ey'ebitundu 200 ku deposit gy'osooka okuteeka ku akawunti yo ng'ogenda okubetinga. Okukilaiminga bonus eyo kijja kubeera kyangu. Ojja kukozesa promo code 256C 256 kya. Era ojja kukozesa link eri mu description ya video eno yennyini n'oluvannyuma obeere nga osiba ku mizannyo egy'enjawulo. Naye njagala okujjukiza nti okubetinga tekukkirizibwa abo baka wansi wa myaka 25 ate era nkujjukiza nti bet responsibly. To bettinga school fees, to bettinga sente ezitali zizo, to bettinga loan. Ali ku simu asookedde ddala leero yogerako nange. Hello. Halo baba, webale kutuweereza mu ngeri ey'omulembe etyo. Kale so. Empeerezaayo mpa omwino era nze nginumirizaamu ino. Webale. Ono oli kwogera ni Susu Magic omusaadha wa Kyabazinga era nga mutyamye wa wano Igenge Ebugembe mu Busoga. Ng'era ndi mulunzi wa Seekooke ed'amagi n'edda ennyama. Ogamba otya Susu Magic? Baba ndi munivu ino kulwa solido w'abakyala enkola gyali ikola tinkalamu tinunga mu bukalamu. Yakoze eki? Bw'oduba obuvidiyo bw'aseraga kyomba olwafuluma n'akubira solida mpeerezeeku. Nakuwa yagaana? Yegayiriza nze muganda wange era ida yakukoba ati azira netiwaka ento yakukoba ati azira data olubatumba yankali awo kulule yakukoba ati azira batule nkola kyeyo baba solido ngalimba nnyo. Aye nga mazima omuntu ayeyendeza okuliisa amaiso yenka taba mwangu. Aye ni buno obuyaka latest hit n'obwa Nampeera ng'ali ku kabuyondo ey'omulembe. Wakanima kweri. Aye baba mazima omuntu atakwendeza kubona ku buvidiyo bwa Nampeera ng'ali mu service omuntu oyo asaana ntaana. Baba iwe ozira ku buvidiyo bwa Nampeera? Sibulina nze sirina obuvidiyo. Ate nga solido yankoba nti alina era niwe wamusindikira. Alimba. Twala era obukodo bwo. Obukodo. Lwaki tumwendeza? Obona okoduwalira eby'ekisiru olwo bw'onafuna eby'amagezi tojja kwekwekanga mu kisenge obibone wenka. Ali ku simu omulala. Hello. Obiraba otya? Hello. Presenter. Nze Maama John omulimi w'amatooke n'ebijanjaalo wano Zirobwe ku faamu y'amajanja. Ogamba otya leero? Zirobwe enkuba etonya nga walala. Mujja wange Butlicious Daisy enkuba yagiroga tekyatuuka ku faamu ekoma eyo mu banneiba. Bannanga omuntu alabye n'omulogo oyo. Ate nkubuulire omuntu aloga enkuba ereme kutuuka w'abalimi kyokka nga ye talina yadde omusiri gw'emmere taba mwangu. Kati singa abalimi tebafuna nkuba olaba bw'ogenda okufiira mu kaduuka ako ak'engoye nga tolina kyakulya. So malicious. Mpulira bibyo nnyabo. Seba ate kuno kube okulabula. Njagala okulabula abavubuka ab'effujjo abazze ku matooke gange ne bagayunja without permission. Ba Manchester abo babakubye. Naye nze nabatumako okuwagira ttiimu ennafu. Lwaki tebawagira Express oba Villa? Go agamba wano nti ogenda betinga ku Manu mu 1xbet. Sebo okugamba nti nja kubetinga ku Manu tekyategeeza nti abavubuka bazanyire mu mmere yange.
naye bannange omuntu agoyingewa. Ttiimu za World Cup baziveeko bawagire amasaza Buddu oba Busiro. Bannange omuntu yajjirwa ekizibu ky'abawagizi. Manchester United ne Arsenal siba World Cup. Eyo Premier League. World Cup birala. Era bye bimu byonna bya international trade. Naye ate nze nakirabye bannange abantu tebaagala yadde emitwe gyaffe gifuneko ka rest in peace. Wanji? Batutwala kaguddeyo. Otegeeza ki ekya rest in peace? Ntegeeza okufuna emirembe. Rest in peace kikozesebwa ku muntu nga naye kambuuze nze bwe nkikozesa wenkyagalira oyeruka olwala oba oyimpawa. Tewali kibaawo. Kati awo wenkusabira obeere silent majority nga silent disco. Genda maaso. Mazima tubadde twakava mu bifaananyi bya Siragasumba. Nampeera n'afuuka emboozi. Kakati buuno tuzze mu bya Sampioni Ogudo. Kakati ate tubadde twakabimala. Abaaseno ne Manu. Endegeya ne zitabuka. Ndegeya? Nze bannange ndabira ddala abatuuze ba Uganda batuvuga speed. Ndaba. Nange bwe mbiraba ndowooza. By'oyogedde ku kya Nampeera. Akavidiyo wakalaba aka Nampeera. Wakalabye? Seba akavidiyo saakalaba naye okusinziira ku bye nnawulira. Seewuunya. Oyo omuwala Nampeera namukwatirako ewange ku faamu. What? Ng'akola ekintu kye kimu ekyo ekya back view approach. Mukwatirako wa? Ku faamu kwennyini. Ate awo nno mumulabye akozesa toyireti z'abazungu. Naye omukyalo oyo ensonga ezo yazikoleranga ku kaabuyonjo ya nkoma. Omuzungu gy'ayita Latulini. Wanji? Okuva edda alina talenti y'amaanyi nnyo. Sokoleke mama tuongere ku bwina awo kubanga bino ebintu tuwe ku bwina asingako awo. Wabula musajja gwe oyagala olugambo. Sasula nkuwe bwino. Tubireke. Naye kale weebale kulya ne 1xbet engeri gye wa betting. Era mbadde neewuunyizza. Olaba tosobola kufuna za kulya olwo ez'olugambo z'obadde ogenda okunsasula. Obusente bwa rediyo mufuna butono nnyo. Ate lumu ojja kugwawo mu studio lwa butaba na energy giving food yadde vitamin ng'enjala ekutuddemu. Ate n'ensonga z'okusiba ku manyu zeesonyiwe. Kasita tebaakubye ssente zo. Kwabaddeko ezizo? Wabula olina akajanja musajja gwe. Oba rediyo lwaki tebagiggala? Awo weeri ne bateekawo ekijjukizo kya Nampeera. Ne tugumira okwo. So malicious. Zirobwe nnyongera obbabuuzaako nti mugamba mutya? Kansuubire muli bulungi. Ali kusimu omulala. Hello? Sebo oba? Hello? Oh, yes sebo. Nze Matalisi ow'omundeeba. Matalisi eddoboozi lyo nga leero liri wansi. Sirina maanyi. Solido. Oliwa? Ndi mu ddwaliro. Wabadde kiwalwadde? Abamu bagamba nti pressure. Abalala bagamba nazirise nga Arsenal yakateeba equalizer. Kati wafuuse Solido y'abakyala omuwagizi wa Manchester United enkube. Kyogamba baatukubye? 3-1. Nasi, nsaba onzizeeko eccupa. Ojja kuginzijjako nga waliyo ttiimu ekubye Arsenal. Solido. Sirina maanyi. Nkulaba oyagala kusiibula nga tonnagenda olowooza ki ekyabakubizza. Nampeera ne Shiragashumba be baakubizza Manchester United. Batya. Towakana.
Baatukunamira nnyo. Balimba. Hello. Ali ku simu. Sebo weebale kuweereza. Kale sebo. Nze Myasi, omutunzi w'eddagala ly'ekifuba n'essenyiga wano Entebbe mu kitolo. Banna. Agamba atya Myasi ow'Entebbe mu kitolo. Ewamwe wagamba watya? Kigamba mpozi gweyo. Nange ndi bulungi. Ekinkubizza essimu olwaleero kwe Kyogere. kusaba ennamba y'essimu eya Nampeera. Ono eyeekoledde erinnya okukolera emikolo mu kaabuyonjo. Omukyala oyo alina omusajja omwagaza ki? Nange nnina kaabuyonjo enzungu. Mbadde nsaba gye ampagire. Akuwagire mu ngeri ki? Ampangiseeko toyiraati ku ssente entonotono akozese ne munne okusinga okugenda mu z'olukale okweswaza. Wangi? Ate n'ekirala munne asobola okumulekayo n'akozesa nze free of charge. Myasi. Muwa kaabuyonjo ey'okukozesa ne muweerako n'omukozi nga yenze kamwa koogera. Naye musajja gwe wabaaki? Myasi wabaaki? Sebo onompa ennamba ya Nampeera oba naawe muli owulira weeyagaliza. Thank you for watching our video. Now, have you registered with 1xBet yet? In case you haven't, you can do it right now for free. 1xBet has introduced a new promotion, the Hyper Bonus Promotion. Increase your profits through the Hyper Bonus Promotion. Get up to 250% bonus by placing accumulator bets of 4 or more events with an odd of 1.2 and above. Remember, the more events you add to your winning bet slip, the bigger the bonus you receive. To be part of the Hyper Bonus Promotion, join 1xBet today using the link in the description of this video. Don't forget to read the terms and conditions before you start betting. What are you waiting for? Join 1xBet today.